Sebo nenya barabe bigambo bino mukama mwebaza kubanga okuwadde omukisa n'akulekawo ng'okyassa omukka ogw'obulamu. Mwebaza ku lw'ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokwambala byakuwadde. Erinnya lye ettukuvu lyebazibwe. Bebulaniya essula y'ekkumi bw'osoma olunyiriri olwa 39 agamba nti naye ffe tetuli abo abadde emabega mu kuzikirira naye tulimu abo abakkiriza okulokola obulamu. Naye ffe tetulimu abo abadde emabega mu kuzikirira naye tulimu abo abagenda okusigala nga bagenda mu maaso olw'okulokola obulamu. Oli mu kibinja ki? Oli mu kibinja ky'abo abaweddemu amaanyi? Oli mu kibinja ky'abo abakkiriza nti bigaanyi? Oli mu kibinja ky'abo abakkiriza nti bawanguddwa? Oli mu kibinja ky'abo abateekateeka okwetuga? Oli mu kibinja ky'abo abateekateeka amaka go kugaggalawo? Oli mu kibinja ky'abo abateekateeka okunaaba badduke olw'ebyokulya okubula? Oba oli mu kibinja ky'abo abagenda okusigala nga bagenda mu maaso kubanga okugenda mu maaso kwe kulokola obulamu? Olunaku olwaleero Katonda bw'akuwadde omukisa okuba omulamu, muganda wange ne mwannyinaze awulira ebigambo bino, Katonda bw'akuwadde omukisa okuba omulamu, ekyo kitegeeza butegeeza nti amaze okukakasa nti okyasobola okgenda mu maaso. Kubanga abafu tebasobola kgenda mu maaso, abo bokka abalamu be bayinza okusigala nga bagenda mu maaso. Ffe tetuli baakudda mabega mu kuzikirira, naye tuli baakugenda mu maaso olw'okulokola obulamu. Tobeeranga abo bali ku kibinja ekidda emabega. Abantu abadde emabega bawanguddwa. Abantu abadde emabega tebakyalina maanyi. Abantu abadde emabega balemeddwa. Abantu abadde emabega bali ku ttaka. Tosobola kubeera nga gwasinza Katonda omulamu oli kitundu ku kibinja ky'abantu abo. Those who are going back are fallen. Those who are going back are discouraged. Those who are turning back have no hope. Those who are turning back have lost sight of salvation. You cannot be part of such a team. Toyinza kuba kitundu ku bantu abafaanana bwe batyo. Toyinza kuba kitundu ku bantu bwe batyo. Abadde emabega mu kuzikirira, abadde emabega mu kulemererwa, kubanga okudda emabega tekirina kye kikyusa. Tekikyusa mbeeraayo, tekiteeka mmere ku mmeeza, tekifuula amaka go galimu ssanyu, tekirina mirembe gye kireeta. Eky'okudda emabega tekirina kye kigasa, naye okugenda mu maaso kwe kwokka okusobola okutema ekkubo. Abadde emabega bagenda kuzikirira, badde emabega bagenda kuwangulwa, naye abagenda mu maaso ebiruubirirwa byabwe byakulokola bulamu. Oyagala okulokola obulamu bw'okuva mu bwavu, beera mu kibinja ky'abo abagenda mu maaso. Oyagala okunnula amaka go okuva mu nnaku gye galimu, beera mu kibinja ky'abo abagenda mu maaso. Olina essuubi ery'obulamu obutaggwaawo, beera ku kibinja ky'abo abagenda mu maaso. Tuli baakudda mabega mu kuzikirira, naye tuli baakugenda mu maaso olw'okulokola obulamu. Mukama akuwa omukisa.